Yadifayiriza omwana. Si bwe gusoose ku Katumwa. Naye yo gemba Katumwa bagizannye nnyo. Katumwa azannye nnyo ebintu ebyo. Si bwe gusoose wati Katumwa yakutte omuki. Naye omusango gye guba tokola ki? Tomanyaayo. Tu, abasajja ba wano abalinga Katumwa. Mu Luganda tubayita nkulambalinda. Beba abasajja teyeetekako wadde kalevu, teyeekira kiyenyweza wamu akabiri. Katumwa tayinza butayagala mwana wa myaka 18. Cannot. Ate n'abawala ba wano batandika bali promiscuous. Goyinza Katumwa yamukutte nenga omuwala yeetwale wani ewa Katumwa. Katumwa yalina ebirooto abawala bye baloota. Katumwa Sport Center linnya ddene. Kati nze Isima nina ebintu bibiri. 1. Abamuvuganya mu politics. Kuba agenda kwesimba Nansana. Eno ye weakness gye bamumanyiiko bakazi. Nti abadde mulya buto. Naye nga talya buto n'amaanyi. Nze nkimanyi si baana toyina kati Juma Saiko oyinza okukakana talina muwala muto. Yes, babira n'abaana abato publicly. Katumwa nkulambalinda toyina namanya nti ali mu 5. Yes. 5 nga mu 5. Katumwa musajja mukulu. Gonda osinze kulaba Katumwa. Katumwa musumba. Bale Katumwa kyali wange. Musumba. Ebyo abasumba bya Pastor Mutesa Sira yabijjeewo lete embozi ndala. Twakitegedde abasumba balinga bantu balala. Ati mukugambye politically bakubira ku weakness. Bagamba nga Uhuru Kenyatta owe Kenya, we cannot vote a drunkard. Era wano batuse ebintu ebadde bimuluma yatadde mabala n'akwatirawo glass because people know you mutamivu. Okitegedde obote wazi mutamivu. So this is what you have to understand. Iti Katumwa talina kwata ku mwana. Naye bamukubira ku game jazzakola nti ye mulya buki? Mulya buto. Olw'essente ayina. Ate ne Katumwa alabika buki? Bulungi. Olaba bwola bakwana nzize bwola bannemeddeko everywhere wempita ntambula ne bakayawo natwali abatunuulira. All women look at me. Yes, simanyi why. Nze sanga bwola babeerera nga Isimanze simanyi jangu simanyi twewase simanyi jangu tukoleki. Kati abawala nga batowo omutunuulira ku face. Okitegeera? Women fantasize. Olwa bwola bandabanga simanyi ani Morgan Freeman simanyi Samuel L. Jackson. Bantuma ba stars bangi. You get? So Katumwa alina kukola ki muganda wange? Alina mmanya nti politics bwati neyejja mwogo omuswiba. Kubanga wano kiri tu wayinza baka Katumwa yesetinzi. Afune simba. Akaluta kayagala. Wano Uganda bekimanyi nti n'abantu bakolera police ne bakwata. Bakibikola. Tekimanyi mukalu? Mbimanyi. Lwaki kati? Lwaki kati? Katumwa yeseti? Kiso ebintu biri tuwe mu Uganda. Waliwo abantu wano politician abeesetinga. Era bamuteeko ekitole kireetera abantu omukwatibwe ki? Ekisa. Kuba Katumwa ayambye abantu bangi akimanyi kati ayinza okukulyetinga sympathy. Okitegedde? By going to what? To police. Bamujjeyo. Tobalaba olumala ati no simanyi Biniganta yankola olubuto mbade simanyi ebbaluwa eraze eti siwo simanyi Jositede yanku ebintu byonna Katemba aliwo anuze ebimanyi. Mivuyo kati tekigana Katumwa. Katumwa tamanyi kwennyonnyolako. Tali good mu spoken. Yes. Kati kulyetinga sikafe kulyetingire sympathy deno joga beku sente. Nansana ng'omwetisi. Byebyo naye ng'ekyokubiri bwe baba bamukuba bukubi politically bamukubira ku muze gwe bamumanyiiko. Gw'omuze mutuufu si musango. Katumwa muvubuka muto afunye ssente gavubuka muto yava mu wino yasomawa. Ebirungi bimutuukidde avuga mmotoka nnene weeziti. Why? Katumwa ali omulabyeko physically. Mumanyizi. Yes, women admire Katumwa kuva dda nze ngina mu Katumwa Sport Center. Abawala bamukola ki? Bamwegomba. Kiringa wono ogamba nti Roger Mugisha ayagala obwana obuto. Okitegedde? Tukimanya abawala bonna baba batunenga nga beegomba Roger ki? Mugisha. Okitegedde? Gaitano we yaviira mu South Africa. Nga buli mwana ayagala genda kuki? The anxiety of women is through discovering. Kati balina akafaananyi ke bankuba ku Facebook nga ndi bwerere nga bantaddeko private parts weziti. Kati abantu balowooza banswaza bongera bakazi anxiety. Kati kyekyo kiri mu women. Gwe genderera omuzadde singa ogamba omwana gwe nja kukubira kavubuka ng'omwana atuse emyaka 16 n'abasisitawo
ojja genda okulaba yenyini gwakoze eki Gwagenze. gwayagadde. Women are like that, they are full of being anxious. Kati nga bakiŋŋanye kakizuule kati Katumwa alina obuzibu ye ba opponent bakimanyi tiwali naye nga tannakwata ku muntu tannaba era newabanga omuwala bamuyina yamwagala ki peacefully bwe yamusanga mulojezana nga Katumwa ng'avaa nage asanga omwana muloogi bumuwala yamutwala muloji amuwa emitwalo egyo ebiri eyo emboozi nagiwulirako dda biboozi bya street nze mbimanyi lwaki bizze kati Sereko yabbye omuntu ettaka simanyi lya biliyoni 2 bijja mu bisala bya kalulu ba politician bagendere ne polisi yawa besetinga Bobi Wine ogenda mu Kyaddondo wano mu kalulu yesetinga mwawo gwasemba ne bamusikasikamu babimanyi nti sympathy ya Besigye yajijjamu wano naye ng'ate ye Besigye alina ziiru nkutidde Besigye wali olako ng'akyusiza mu Besigye teyesetingako era nze mbabulira mazima the true opposition leader ye Besigye kyova olaba nga baliida bamuwa ekiki yali akasente k'omusajja wammwe Bobi Wine takalyangako Bobi Wine yazaalya sente za Museveni nkubula sente za Bobi Wine guwamuwa contract ya kabiriiti ebyo byadda music ki tugamba zino politics eza Besigye yazirya ddi eza Besigye yazirya ddi mmawa abe Besigye Besigye musajja mugagga mumawo bamuwa yalina era byonna byonna bipropaganda juzi mwaga Museveni yatuma Nsereke wa Bobi Wine atwale ensawo ze tobiwulako ebisitoolo ebyo ne bireetera n'Ensereke okujja SMS ngera wonna omusajja asirise batwa bavuma omusajja emboozi si ntuufu akoze eki yakusetinga bino bibadde ne mu music naawe bibadde ne mu music yava mu music ng'abikola abimanyi okay tuveeyo nawulidde kakayaganya ogenda obwambasa yabuganya genda Angola kaka ayagala tunula mu maaso ga Museveni ayagala nnyoma Museveni yabiganye aganye Angola aganye tagenda kale naye muzeeyi takyasobola basajja baani ate lwaki ogaana deployment kyamuganyisiza deployment nkimanyi kiki demotion jukira ate eyo office tuteekayo yakiwaliyo ki what are we wanting in Angola? They are always fighting for simanyi maize okuva kuwa isobos ne bakuteeka ku bwambasada baba kusudde bali mu ambassador akajawo boti akafuna bulungi ambassador yekala ne permanent secretary wa ministry okay yes ati no tekira isobos abade budget ye ambassador Linda Busara kaka bya office tabyagala ayinzola yakola day obufuko kalangala ngaina bwayira ndi wamanyi kumanyi kusule mu Angola nga teyetaaga ajuke yali alitayaliga pozitera yamujja mu retirement kaka bamujja mu retirement so ngobo bugundi bwa mwobo mwagala omuwa alabira ddala yayizo kirabamu nga kampumule okitegeera naye kati bayinza okuwa obwambasada lwa kintu kimu one to protect you ngejabadde wa emisango okitegeera kati waba yabuganye yerinda okwambuka mu okay onyoma Museveni nalabye story y'omwana we Gayaza wagirabyeko eyakoze ekyomusezi omwana omuyambo yabadde asera Gayaza nevaayo nekola statement alina mental illness yayise nga ali on and off ate omuntu eyatola 2014 emboozi ye Gayaza eyaninote ekituufu kyabadde ekituufu nange nagezezaako okudda mu video naye the fact that tulabanga ku musezi mu recent times kizibu tuteera naye ate obusezi kyeki okutambula ekiro ng'oli bwereere Faruku nyinza okufuna cerebral malaria nenfuluma nga ndi bwereere mu ngoye eyakutte ebipande promota yabadde musezi yabadde mu ngoye so tulina okudefininga obusezi kyeki
nange nyinza obbayinga mu kyaggayaza nti alina mental illness si mwana wa si muyizi ayinza oba muyizi nga bagala tu distance okulaba baade bakola ezo zonna fatoki mistake z'okulimba emyaka PR anti PR yeyaganye naye nga student waabwe kuba omwana oyo omwana wa 26 years oba 24 26 naye ate ongamba yatuula 2014 yabavaawo dda abadde ku university eyawa 2014 nga tuli mu 2020 kakati ng'omwana mulaba ng'omuto era muto nze nagezezaako okuddamu ebintu ebyo tulina otegeera omusezi kyeki era okusera gwewalabye mu kifaananyi mu vidi yoyo omusezi kati teweebuuza musezi yaani webaga nti omusezi kutambula gayaza lwaki yabadde edduka mu kintu kino imagi gayaza amasomero ga bulandi togayita gano simanyi kibuye sikyo simanyi ani masaka anedda masaka esesisebo y'amaanyi masaka sikyoyagala otwaliramu ate omusana kayinja gye bali kati eno gayaza twogera gayaza kawempe gombe buddo kisubi n'amasunsa n'amagunga gayaza amasomero agayi mwali ranking tojja giteekako kintu kyabusezi oyinza oddamejinga ekintu kinene nnyo jjukira mu masomero tusomye ebbanga lyonna emboozi z'amasomero g'ekisulo zezimu bukalabanda waliyo omusezi ekibi kyo kitegeera so the perception mu bisomero gyeri nti abasezi mu uganda gye bakola ki gye bali naye yabadde asera ki banne atya tewamulabye omwana amulabye nga yeesiizesiiza ettaka weyekola obusolosolo gayaza lwaki yakidduseemu bwetyo bulandi senga yabadde wa kibuye sikyu simanyi masaka sikyu senga oza babibaddeko ne this is gayaza baminisita ba prominent people gayaza wekola fundraising gayaza okuvayo negamba nti omwana oyo waffe naye alina ekikyamu ku mutwe ziti bad alika bagenza olwawo omanyi kati tuli ku intaneti kati bali abasomesa ne entire plat tegezo zula ngekintu kiriki bayiro nga statement zonna ezijja tezikyakola ki tezikyasoboka musomete wamulabe mawogola statement ze baziganyi n'avayo nga ddusana wa esodo werwaneko kutesa alina internet ekuleetera okulowooza nti ebintu biwe the world has crashed on you kuba aligayaza enziruka gyebadde edduka ekintu ekyo saagitegeera bulandi yagenza ozuula jjukira we kyatandisa akavidio tambula tokasuubira nti abakulira essomero bakabaddeko nnyo kamala trendinga ebaluka bakola statement ezidde eno tumalirize ne sodo sodo bagambye mbu bagwemalire natidde kuteesa kuteesa alina amaanyi bwati naye Museveni tasobola basajja tasobola kwogera kigambo n'agamba Museveni usidikiteeta ye muntu ajja akkiriziganyiza mu dialogo Museveni akkiriziganyiza mu dialogo yes kuteesa yakagenda yemeka sodo yayita wangudde akalulu yakawangula kati biki bye tulimu ate sajja namusuubiza okuggala airport ate ye gwomuntu wakuggalira airport ng'ate neziboda sodo yawangula akalulu ako ne tuva wano last week nga tugenze nti mugana mwala wa kuteesa omutagi tokyamwagala nane nakasala nti gasinatuuka nebanga wane noyitawa nenzire wakuteesa nanyini kisaawe Museveni alina ekisaawe kuteesa sodo wamuvuddemu nkugambe nagambe naye nasooka nembaga sodo talina maki wasooka n'ogamba sodo talina maanyi tasobola era kizeemu nekiraga kye nagamba kubanze nabala statistics tugende mpola nsebo abantu bafolowinga ebintu bino wagamba sodo tasobola wangula ki muwala oyo muwala wakuteesa nebijja okimanyi nti sodo abadde abeereeyo sobono nawangula sodo abeereeyo eyo wambirombe sodo wambirombe era abasima golodi abomuminire mukirana baagala nnyo sodo kubanga ali so common n'awangula akalulu omwana nakola Shatsi Kuteesa yali mu America yakabere bawogola myaka 8 otyo
kakati antu Mawogola bw'obala bakuteesa nga ye district chairman wa Mawogola kakati Museveni abantu yabawa obufo nga bebabufuga abantu mwena aleebo balina obufo nga bebakola ki bebabufuga nga ne Museveni alina kugenda yakola ki awulire jjukira nakugamba nti Shatsi Kuteesa sisita we ye mukazi wa Muhoozi otyo nzijukirawo nekugamba Muhoozi mwana wa Museveni Soddo the only advantage gyayina Museveni gyamuyinako nti yanga bulaza onule kyokka Museveni bwe yagendayo n'abagamba mukole ki n'abagamba ku violence n'agamba Kuteesa abuulirire ku Shatsi yayogeddeko ne Kaguta ne bagenda mu kalulu Soddo n'akawangula muwala wa Kuteesa n'akola atya n'aloopa mu tribunal nti banzibye kati tribunal ng'ate ye electoral commission ya Tangondo ye yawa Soddo ki kaadi naye ng'ate tribunal ya NRM ensala yayo eba yankomeredde esinga ku electoral commission kati Kuteesa n'aba Museveni waba Tangondo yakukolera aba tribunal kabankolere kati tribunal n'esala nti Shatsi bamubbye ate nga tribunal esinga electoral commission ya Tangondo yamaki amaanyi Tangondo ne bamusinga amaanyi ne bamugava wano n'akwata obwa profesa we n'ayuza badi issues of general ziri ne bawa muwala wa Kuteesa ate bamuwadde tribunal ng'esaze nti kati waliwo okubba Museveni agera otuuka wali nga ye alina electoral commission ne Soddo nga bali balina tribunal ne Shatsi ne bagaba wange twetaaga ebyamaguzi okuyita ku airport buli muntu lukuntana we bamusiba president okimanyi nti mbadde atonejje nolwo etteeka lye nayise eritali ttuufu in politics is what do you bring Kuteesa bagamba airport nja jiggala mumanyira mwana wange kati bali kuki tuyina ba independent teri fulaga beya bagende independent era we bagenze bababize obba nominatinga temwina fulaga beya lawe tuyina ba independent sawa kakati Museveni oyinza otyo okugamba abantu nti bagoberera amateeka mu kibiina nga bennyini bawalabo ne bulaza ono muwala we ono aba muwala we oli bulaza we ne muwala we alina agenda nani Museveni ne muwala we bulaza wamufuna muki ono omusayi oli mujja yabegatamu Faruku nkutidde bw'ona owasembaga Faruku n'oleeta omukazi n'aleeta muganda we nawe n'oleeta muganda we kuba byalwajja esooka ova awakaawo bwendeetaani bw'owasa omukazi ne muzaalayo omwana babiri mukazi wo n'aleeta owooluganda lwe naawe n'oleeta owooluganda lwe mu maka gaaliwo ali asooka ovaamu oba toliimu bamugoba toliiwo kati kubulidde Soddo Museveni kyandamwagala agende mu palamenti awereka akalulu kafaino kakatwawule naye nga abantu baagala nnyo Soddo bantu bagala nnyo Soddo muwala wa Kuteesa tabadde kukulaawo muwala wa Kuteesa ntebamuliiko ne Kuteesa performance ye affectinga muwala waani kati gwoli kuki kati nazzeyo dde wa Soddo ndi wa Soddo kuba abantu gwe bagenda olonda abantu Soddo takozesezza bintu byateekeddwa nga muganda waani wa pulezidenti Soddo abadde law abiding abadde humble bakuba abantu ba Soddo simanyi oba wabalabako Soddo ajja kukawangula kuba abantu bali naye nalabyeko n'abantu abagamba no Soddo no vote muwala wa Kuteesa Kuteesa yajja kuyisawo namaanyi ze bigi betuyita bagundi balobisi nalabye gundi akomplaininga Ashibaga Kato ne Bajjo kiki ekigenda maaso Ashibale Kato mutuufu bw'aba alina kyakomplainingako mu NRM kiki nti bamuwa enteeze ate ne zibulya kwokera house okitegeera mwana muto
ani azibuza omanyikaniza ekinnuma kiri bwe kitye oyo omwana muto alina ebigendererwa bye bwe baba balina kye bamuwadde muwe kuba tumanyi byayiseemu oba byayitamu be bateekawo omuki eno talina kyakomawo okiwulira bakulabula lubuto ate olya menvu owaali addewa olubuto olwali lumulumire ate tumuze mu muwame omuntu yenna akirimu embeera ejja kukukwata sirolenza olwo abantu bemmanyi nga fayiro zaabwe zaggwa dda waliwo abantu bemmanyi nga bamaanyi mu NRM be babeera ku buli kimu naye nga fayiro zammwe zaggwa kanaatera okuggwa abajjo ne balamu ba mukwano saagala genda mu merits zaabwe baaki nze ndi nnyo konsandi kwa Shibale Kato bw'aba nga yafuna ebintu bye ne bitamutuukako ngenda yimirira mabega ga Shibale Kato mbe mukambwe nyinza w'enviirayo nkugambye bwe nkizuula nti nno baamuwa ente nze nno protectinga buloga nze akulira ba buloga nina omuyirawo omubiri era we nkizuula nti baazimuwa nja kukonyiga buli peesa ate bwe nkutuukako nga yego wazitwala weewuunye nnyo yisima nze abantu banneewuunya ojja kuba nga tunyumya bw'obanga waliwo ekintu kye baawa omwana oyo omulungi omuntu kwata okimuwe kuba tomanyi byayitamu tomanyi buloga byakola ki bamuvuma enkya n'eggulo bamukuba mu bukatuuni badda ku famire zaffe balidikinga buli kintu kyatuyiwa w'omubiri nga mu ngeri ndala nnyo saagala muntu yenna nze babuloga ne bayomba ne wobbaza penge era gwazibbye enkulumba ne wobbaza alumbuye ne wobbaza kojjo bonna ffe tusobola okweyombesa isoke thats the game wekikwatagana nti ye yakkolera n'otamuwa buloga nampa complain niyo nakoze app ngenda teekawo we bayita complain mu wiiki ezi ngenda laba president namukoledde app yampise dda nze isima we kuganja genda wa president nja genda oba seetaaga makubogoze mba mpita mu malala wulira nziramu bw'obanga Ashibale Kato baamuwa ekintu ku risiki gye yatwala n'obulamu bw'ayitamu omuntu n'obanga mu butuufu wakwata kye baamuwa n'okyeddiza tujja kuba tetulina kyakukolera ate ffe we tukuba tujjamu n'emitima kutidde kugambye gwe kintu kiri kimu ti nze nina okuprotectinga buloga nina okuprotectinga buloga simanyi oba balamu emboozi sinnagifuna naye nze kyemmanyi nga isima kyemmanyi nga isima nina oyirawo babuloga omuki oba buloga wa people power senga baba nga atuuseko obuzibu nina omuterawo omubiri kubanga njagala baleesewo change baempowerinze obutonotono obulimu tujja bujjamu nga gundi ki endala bamuwe byayiteekeddwa ofuna kiriya ono ayogeddeyo pulezidenti waabwe etandaala ejja oba oli ki bajja kubamba naye tojereetera kubanga bannaye baba bakambwe nnyo kubanga ffe tuba ne evidence ng'ali mu audio tuba ne evidence nga yayiwawo omubiri n'asala yaba amanyi ekimusazizza yaba amanyi ekikoze eki okiwulira ayita mu bintu bingi mwana muto akoze ebintu bye yetuukidde wa pulezidenti awaddeyo okusaba kwe pulezidenti amuwadde naye oguguba mulugube oguguba muki kuba mulugube oba olina just mululu yenna oba minisita tojja mubamba ate omu
n'aba nezange ze bampanga temwazimpa guba tujje ngenda wa president soon ate tukawali paso time yokuzifuna nkugambye tukawekagwa temugenda zifuna application yajagadde nnyo yatuusedda ku mama Janet anize ate nze mugaye sirimba tukawali mugaye ate sente ze wampa tezajja olimbe osuubiza empewo Museveni akwatire tewazifuna yangamba bampe tiketi ya business class nange tebakola tebagipanga ne sente tebazimpanga fene tutandika oba creative kale nze kyenjagala kimu nze isima sifudde eyo nze ndi connected naye bw'aba asibale kato waliwo omuntu nga wamugirayo ekintu kimuwe ngenda mukubira ku simu olumala kasitangamba kocha faya tutiisa nalabye n'abakuba omutadde ku muzaalaba n'omubambo yankubidde essimu obutu ne bumvuga mu lubuto nengasika Joyce baagala kasa tankubira wamutadde ku ntandaalo n'abakobooti lwaki onkubira ku ssimu esima minisita abaana omulimu bannange wabadde nga gye wateeka ku kiwanda namuzeemu nno nagambye eno vidiyo ng'eggwa njagala okutuusa omulanga gwange guyitemu tufunenga ku budde nga Uganda tutegeere omuntu nga Kiputegei bw'afuna world record ezo ezimenyebwa 16 years si just wangula competition breaking a record nga olaba Usain Bolt Kiwanda olina okudda ku drawing board nga minister wa tourism oyina okudda ku drawing board nga minister wa tourism nova mu bino ebyambasada by'abakenzo ogenda mu simanyi game park ekyo kyakabi nnyo but Kiputegei oyina kuba ng'olobinga Samsung iPhone. This is how Jamaicans people brand abantu bafuka brand babikola bakati Uganda mwino okubanga airport yo nejjudde Kiputegei Kiwanda bamugambeko nene muddaawo omuntu alese gold ne mumuvuga nga mumuyisa mu nguudo mbusimanyidde Winton Road wano Winton Road kyeki tukwate enguudo zonna eziriko muno simanyi esikesi bero simanyidde Winton ebintu byonna tutategeera mutuumemu abantu awo wonna kabaka waayita amakubo mugatuume amannya g'eccuucu road cuucu road munyango road gundi mukwate Kiputegei mu branding mukose MTN Kiputegei tufunayo ku brandi zebatuuza ku Samsung ku Pepsi ku Coca-Cola ezensi yonna nga wolaba Lionel Messi nga wolaba Cristiano Ronaldo mwabatunga engoye mwandibadde ng'essawa zino tulina ebintu byetutunga nga brandi yaffe Kiputegei temutegeera tobola abaddusi batuvaako nadduka nzikulu n'abulira awaati ninga anti tetumanyi kukozesa brand omuntu okumenya rekodi mu Olympics nti emazeyo emyaka 16 abazungu be bategeera Kiputegei kyakola kyali era Kiputegei yayogedde n'agamba they offered him a lot of money afune obutuuze kubanga bo bategedde world record kyeki Uganda tetutegeera world record tulina okukwata minister sports and education wansi wali awagenda sports ewaba Kabulindi si mama Janet kuba ministry ebaki nene naye section ya Bakabulindi tukwate ne Kiwanda tubabuuza omulimu gwabwe twakafuna kati abaana bana Nakai yawangula gold twawangudde gold abavubuka ennaku zino okudduka it is our time nene otuka ku kisaawe Entebbe nti waliwo simanyi Irene Ntale nga yenganya amumanyi okiwulira nti simanyi Anne Kansini obukomedi be babuvakodakana kawala ka Nigeria kamukuba ekigo contract nefa yes ali wano nemuteeka ku kisaawe mbuno nemuteekawo basalvado please
Uganda kati bulandi gye tunoonya Kipudegeyi ku Samusanga agake kalango ka Samusanga. Yes, iPhone ng'ekisaawe kyonna ezo bbaana eziri ku entebe ya poti zirina kuba za Kipudegeyi. N'owulira kino simanyi baateekawo Irene Ntale. Irene Ntale, no offense, naye Irene Ntale awo tasaanawo right now. Kansime tasaanawo. Waliwo ne Salvador ng'ofuluma omwoto. Waliwo Salvador, Irene Ntale. Awo na walina kubaawo bannakaayi ba Kipudegeyi. These are our boys. Kwe kuno kubayita representing a country. Zukulu batudduseeko tetumanyi gye bali. Temumanyi gyali. Kipudegeyi okuva we yakomyewo ne documentary tebaziriiko. Kyokka ne babamira Dakisi Katero simanyi Kabako. Uganda tukyali mabega temutegeera ba celebrity. Kipudegeyi ayitawo ng'abantu tebamuliiko n'obadduke waggula vite. Tuli short term. Please, mbasaba n'obwowembeefu. Ministry yatuwa. Tulina otandika okulowooza bingi. Kipudegeyi we tuli right now. Ffe tetumanyi kyakola ki? Kyali. Era abazungu balobisiti bambaddewo bamuofalinga obutuuze. Ensi eyinza omuwa obutuuze nga sutizira nemuwa n'ennyumba ku mazzi. Ne President Museveni nawe olina otandika. Gifuti z'emmotoka ziri mayina. Kati Kipudegeyi balina omukolera ekintu. Oluguudo. Enguudo z'omukampani nabagaye muziwe hamu. Muziwe hamu. Amisi Kigundu Road ezigenda ku Akedize. Naye muno singi musimanyi Tana Road. Musimanyi muwe kololo oluguudo. Mudasta ate abantu ne babanga bajja ne batuserevulu ne batukolako silevale. Naye ne tusigala nga tuba apolodinga Stanley Road. Simanyi Maxwell Avenue. Ani amanyi Maxwell? Webatu batulimba mbu John Speak yazuula Nairo. Ng'ate yagisangawo ng'abantu bali awo babeerawo. Kati yagizuula atya. So Kiwanda gwe tunenya mu kintu. Si Kiwanda baakabulindi simanyi oba yavuddeko. Kiwanda all combined. All combined because Kenzo Sidautinga is a good ambassador. Omulimu agukola. Ngawo okwata ku Kenzo muleme kitwala for granted nti abayimbi bo senga yabadde omuyimbi nga yawangudde award ewantu wonna senga olaba Kampala bano obala kuba Kipudegeyi wa showbiz anti bano babbi bakuba si ba showbiz ensi bayisaako amaaso naye gwe minisitule tolina bayisaako ki kubanga bwe tukeera ku macanga Kipudegeyi yali ku airport banners zonna abazungu bo bamumanyi n'abana Uganda bajja tandika okitegeera Namboole yonna oyo tusimbengako bifaananyi by'abaana baffe bakoze bintu byaki byakabi okiwulira yes MTN tuveeyo lekerawo Kiwanda weesettinge ofisi oba atagisobola agiveemu kugambe omwana Kiwanda ayinza obbuwamu kufa Biola awateege naye Kiwanda by the way I'm coming to your office congratulating namu campaigning tulina Kiwanda tujja mugamba naye nga Kiwanda lowoozaako ku Kipudegeyi si bya kumulowoozaako bamuwe abaddusi baffe okukomawo muyina omuntu bwe mukolaakola n'agenda osirika ne bamwambaza obukoofira you are demeaning us gomanyi Bekero ebbanga lyaddukidde muli batonze yali yantama n'okuntama Bekero wa Ethiopia nga eva be bawangula omanyi Ethiopia erina ensozi nnyingi kati wabayo oxygen muki mutono kyova olaba Abaethiopia bagenda okudduka oyinza olowooza nnumba obugumba bwonna babuuliwa bweru nga yalinza oza talya naye nga oxygen atuuse waali adduka gwe n'obivaako yes anyway mbagala nnyo mbagalye ddala mbadde ne Faruku abanampuliriza Mukama Katonda omulanga gwange nga mugufunyemu ekyamagezi mutegeere byegambye cry yange kwasibale kato eri nti lwakuba mwana muto ate yeezimbira ekintu gye from scratch n'akola erinnya waba alina kyeyafunabakimuwe bambi siina buzibu n'ekyo and I'm not mad at him at all